Nga Oscar bye bintu abaana mwabibakoze era kati abazadde batandise okweraliikirira. Abazadde jasi nono era mpitangamu eyo era abazadde balina ebiboozi mbusobola tuteeka mwana wange ezo ssente kati wootaziteeke mwana wo oliziteeka mwana ng'ate ozikola kera kumakya n'ofuluma ennyumba ogende okole naye ng'omwana wo wali waali. Bannange abalabye ebyambalo ebyo tebyavudde bweru wa ggwanga. Olunaku olwaleero nfunye omukisa ogutuukako mu factory oba ekkolero. Omanyi waliwo ekintu ekibadde kitambula ku social media Elite yatukubye challenge. Oscar abaana baatu challenge nze nina mukwano gwange yandaza akaboxi nga maama watandise omusevingira sente zaali twala naye ku promo party owe zilipangisa ennyonyi. Anyway ndine Oscar Sales musuuza magician afubutukano kawempo olunaku olwaleero y'omu kwabo ababikola ne batonaatona abaana bali ku promo party ya Elite. So nsazeewo munoonyeeko agenda tuliiramu enteekateeka nga bwe zaali atuwe ne ku ssente kuba ekyali wali mu butuufu kyali kiralamuuko. Nze omwana Soda Export tuli abe omukulu otya Biri kya anko oli steady? Nze ndi steady weeyagala nnyo. Oli ku ssente olya? Ate sente ziriwa sente zija toka mukaka mu bitya sente zija tukubeeranjulire Oscar yo abatulaba mwenna abali ku expo amanya gange bamta Oscar Shows at Musuuza aka the magician is fits to the world. Anti ne lebo giraba ntero giraba lebo eno manyi tebagimanyi kyekitegeeza just bo balaba bulabi magician the magician fits Mufuusa kino kyanjawulo era balabyeko ndowooza lwaki tweyita magician is fits to the world kuba kinene. Nasoka nenkulaba ku omuto freshi ziza bafaana liamu abayimbi bangi abo bogenda okolamu magic kati ku mulundi guneno kyansuseko owayi diru wagijjeewo eyo diru eyo kyoyina omumanya biwanvu era nga bwobimanyi tunadda mu kamera lwaki obiwanvu details kigenda bakiwanvu naye nga just abazadde b'abaana be bansalako wanene kuba bo mbadde nnako engeri gye mbakolangako mpaka era ku mwaka gwabwe ogwa promo era still tukyakola nabo kwe kujja gye ndi. Wabaddeyo ku pate? Pate sibeerayo nze nsindika busindisi baana bankolerako nonna ate tobeera mu butaala nedda nze sibyagala nnyo ebyo ebintu siri bwe ntyo kale. Oscar wayambaziza abaana bameka ku promo pate? Promo pate twambazaayo nonna abaana bawerako okwo nno siyinza kukugamba nti bameka naye twabazza abaana abawerako. Lwaki mu bonna bafunye Oscar? Anti obuzibu kati era oba buzibu oba mbuyite buzibu era buba buzibu kuba bamanyi kyetukola sitegeera era still essomero nali nalyetegekeramuko dda kati impact eviira waneeno nti nno oba omanyi abaana abo bantiisaamuzo ddamu omuntu gyakoma okuŋŋamba nti ono agenda kuba ku ssomero lino ono agenda kujja kati nange idea yange okubeera nga buli wenzira ewaka wange ekiro saa 8 mba ku YouTube nga nnakobye ennoonya oba ku Insta ng'onoonyereza ositegeera naye ate era ne mbeera ku Insta byendabayo nze si byenkola ate nkola byange okigattamu ati omulanga okifulumya nga kiteeketeeke kyekiri Abannayuganda kye baliko mu tetubikolera wano Uganda naye nga wano tubikolera ddala budde ekitegeeza bano abaana si be bakuwa design ze wabatona just bagamba ffe twagala gwe n'opima engeri omukolo gye gugenda olabikamu n'obakuba kati bo nga bo bajja ne ideas zaabwe kati abamu bajja ne ideas zaabwe ez'amasuuti abalala ne bajja n'ebiteeteeyi naye ate nze kati nga bwalabye eri ebyowatira eyaka omwana ye yaŋŋamba bugambi nkolera dress wet ne wet ne mugamba lwaki tetukikyusaamu ne tuteekamu ku mataala ne tuteekako n'ebiwawaatiro n'okwatayo n'omuggo lwaki atyo noosobola okubeera awo ng'olinako abantu bojja olaba ositegeera eri ebweru kuba kati ebweru eri bingi byosobola okuba ng'okola naddala mu Paris eyo France omanyiyo gyekasibuka kati nze mba followinganga nnyo ositegeera nosikirizibwa n'olaba ekyeri n'ojja n'okimodifyinga ano n'otuwa ekyakabi obwongo bulina okuba nga bugazi kuba oba olaba bingi nnyo ekyaffe ekyano tekyemalirira wano Uganda tusobola naye just wano Uganda lwakuba bikola bulungi bisobola okukola naye just lwakuba nkokola bwe buzibu
mwabaze kuba mwabera mu industry nyinyi toyagala gundi yansinge sagala nze nonno kati ate ebbanga litubeereddeko naawe anko osobola okuntegeera nze obulamu Oscar oyinza okuba nga ojje wange ng'onaga kifaananyi kirala nze nga sikumanyi wali ompuliddeko saga yonna n'omuyimbi n'ogamba mbuno Oscar biki ono muyimbi biki naye ng'ate ba design abalala yo saga baba nazo baidde okolaganye n'abayimbi bo bangi kuva dda mukyatambula bati kumukumu abo abaana babadde baana bakulembeze mu gavumenti baana balina abazadde ab'amaanyi bakulembeze ate n'abaana abo era abasinga be nakozeeko omuzadde asobola okugamba nti omwana wange muwala bambi gwe nnina ate yasooka oba ye first born njala kukola kisinga gy'ali bwe bati abasinga be nakolako ngayagala kusanyusa ng'ewakaawe kibeeranga olaba birthday y'omuntu tibalina okkyongeramu kati abazadde abo bajja wano abasinga nga bagamba nina omwana wange muwala naye ye first born ate njala nekolera ekyenjawulo so abazadde abo bampa trust nsooka neŋŋamba kati kambaddire kaalani gyebiri emabega eyo ebyalani bayinza okuba nga tebabiraba naye bikambwemu Oscar noomazeewo bbanga ki nze nono wano mazeewo ebbanga ddene wano mazeewo ebbanga ddene ate omulimu gw'okutunga gwo ate gwe omulimu gw'okutunga kuva high school naawe wagusomerera oba just wayigira ku mulimu kati nze just kati oba nkugamba nti nze na grandma wange just lwakuba nti yava mu bulamu bw'ensi eno nze gwe nalabirako ng'atunga naye ate we yafa ate boy nempikinga nange interest eyo sitegeera n'okyemanyiza ng'okiyigidde sigenda mbu ku ssomero okufuna theory just abannayuganda banene obwongo bwaffe bugazi lwakuba butafaayo nakwagala byamangu bangi be twatandika nabo obibeera mu bino ebintu naye ate ne bapowa naye ze sinnapowa okyalemezaamu ndi mukambwemu entandikwayo yewatandikirawa okutunga tandikira mu nyumba kuba kati ebiri waneeno of course investment y'amaanyi etagamu sente buli wotunula just era omuntu yenna osobola otandikira ewaka kyensinga otutegeera n'ojja ng'ogattako mpola nze saagala byamangu bangi abaagala okunteekamu amajja naye nze ate si kyenjagala sikyogana sente bakyala lwaki saagala kunteekamu nze ssente nze nsobola okwekolera ekyange mpolampola nakoowa ebyagundi zuukuka ku makya kitegeera nze ate n'abantu bange bonna benkozesaako wane n'abaana bange benkola nabo buli omu abamanyi ekyokwekozesa nti omukulu agenda kujja nkola kino n'oli akola kiri naye ate era siru n'ebintu ebyo byolaba ku tv saabikola nze nzekka ninako ttiimu nno enkambwe y'abato gye njigiriza wano bano abaana bensanga waneeno nabo basobola okulya ddala magigi waliwo omuto gwe bayita Swals International nina K Stylist nina JV the Killer nono omwana muto kekana kato bwe ddakali wano akeeta okayagala kalabako kasobola otunga awo ka stylist akato ke kaddako nako ate bonna nno bato si ye muto yekka naye bonna bato lwaki osazeewo okudda mu bato abakulu tuli bayaaye kati kankubulireyo olaba generation enteba ne zi ideas nyingi ositegeera generation entebeera ne ideas nyingi ositegeera kyensinga okumanya Oscar muyimbi ki gwe wasooka okukolako naye mu bino ebintu by'okudizayini omuyimbi gwe nasooka okukolako kale ate oba nkugambe nanti nsobola n'okugamba naye ng'ali tamumanyi nakummanya nako esuuti gye nasooka okukola nagikuba na ku puloomu yange ndowooza ne trendinga nnyo ndowooza yeyankubira n'akajji nno nga ndi mu puloomu yange ya 6 ku lubiri wali SS okitegeera yali ya black yali ya white ne red gwe yagyekolera nze yagyekolera kati ku show ya Money concert ya Gravity okitegeera kivulu ekyo kyaliwo naye nga ndowooza talina mwambaza nenoonya abasajja ne bannoonyako naye nga ndi ddoogo naye nga naye tamumanyi jasi kyajja nga omanyi baddiira oli naakuyita eri oli omuyimbi n'akutuukako naye nga mu bufunzi omuyimbi eyansookerako ddala okundaba nti ndi w'amaanyi ye Khalifa Aganaga kagatto kigatto gwe yamusunanga ejje engatte ezamugigi ezamuwanvu yangaziti nkuveeko oyo yali mubi mu biseera bye ne kati era mubi naye ate biri ebiseera ate yali mubi n'okusinga kati just nti kati generation zijja zikuba mulembe gukyuka buli omu aba ne tayimu ye
kati ye Kalifa amufuna otya ye Kalifa era byali bya ssomero nti muyimbi najja ku ssomero n'abayimbiramu n'omwana n'omugamba anko tukoze tutya n'omwetega asamwetega namugamba bugambe anko nyambyemu otya wano wewati ne bwenki naye akasajja ka mutima mulungi akasajja ako Kalifa nnyo na buli kyayogera ne kati abeera ne mindset ku biki byayogera just lwakuba abamu baagala omumanyiira naye nga Kalifa ne bwe ziba papers za senior 6 ye wallahi nze oyo musajja yeyampa oba yeyampa nekiri ekyokusoma ennyo nga ndaba muyimbi ate papers ze zaakabi mikaaga ye nga bya ddala jjukira ye we yasomera ng'ali ku points 25 ositegeera naye yafuna in fact oba yafuna 23 nga bwayimba awo yali amala mikaaga ye yali amaze mikaaga ye we yafunira ezo gundi 23 points kuba jjukira bali ku 25 points bo naye 23 mu biseera ebyo zozimanyi boyo bakagujje waliwo omwana eyasinga okunjagaza omuto fresh ate oyo ye ate oyo ye nkwatagana Francis 14 and Fresh nze nkwatagana ate naye na MC events management empya eri nali sigisobola nze era wali omwambaza nati nali sigisobola eri management yasooka nali sigisobola gikozesa hello ositegeera kati ate no management empya we yajjanga ate akabi nnyo era kati yekwasaganya ebintu ate jjukira management empya yakabi lwaki kuba mumanya mmanyi n'okwenzikiririzaamu abikola osika sebo ebintu byo bino nga ndabanga ebintu eby'abantu abamalayo baserebu basita naffe abantu bawansi aba bulijjo tutona omanyi lwaki bantu obuzibu lebe eno bagiraba naye tebagimanyi magician is fit to the world kirimu ebintu bingi ninamba aba makeup ninamba photographer ninamba n'abenviiri hairdressers sitegeera then ninaba stylist n'abaana abatunzi kuba stylist ayawukanako ne fashion designer mbayinawo ate no nga bonna mugigi muto ebintu byo byokola byabayimbi baserebu boka bali mu butaala n'abantu bano abawansi yeno lebo lwaki njikunyonyola kutukola buli kimu oyagala byakwanjula ezo ngoye za gawuni ezo jasobola okuba wano olumu sibiteekawo nonno lwakunsumbuwa so abanjagala ajja akimanyi nti asobola nze buli kimu nkikola nze kasita kiba nti kiri ku lugoye newe kiba kiwuma nakyo nkigatta ali atya omukoddomi wo mukoddomi wange kyate amoti omubalanguzi ate wabadde ki akakantu mubuzaabuzibwa andi omwana nga obuwala koko ndira nnyo omulengera ano mu matwalego kati kyekyo kyembadde era nkugamba magician is fits to the world mulimu abantu ab'enjawulo bangi kati ne koko makeup stylist wange official ya akolera wano wennyini era nemmeeza ye mabega weeri awo watuula n'akola makeup we ali minded something naye dda teriyo something golowooza ate nno bangi bwe batwe bakirowooza bambi naye temunkootinga bubi fetukola ebintu byaffe n'abantu bangi naye nga koko makeup official makeup stylist wange ku bantu ab'enjawulo munsaze kuba nali manyi nga wendaba mukwano goliyamu eri ne mimi vian mimi ndowooza nakyo kitambula bulungi nnyo neriyamu mumwesibirako bwereere tewali kigenda maaso tewaliwo kigenda maaso namimi bana tewali oba omuyayi tava mu muyayi munne nedda ekyo tewaliwo liyamu justice kuba liyamu kyaliwo oyinza ga siva mu muyayi munnange nze liyamu no kyali wange naye ate era mumanyiko ebintu bingi omanyi oyo omusajja bambi naye ansomesezzaako bambi ebintu ebyenjawulo nga okwesonyiwa ku bantu abamu abatalina kiddako sitegeera jasi oyo mukakkamu nnyo liyamu ate alina ne ideas ziri ezikwongerayo era still simwogerera nti no jasi olwokuba mukolako naye era bangi bayambyeko okuyamba ku talents zaabwe ez'enjawulo nga Vairota we yamusongayo olugalo ama anko siwe kyali ye yasooka oteeka oluyimba lwa Vairota ku akawunti ye Vairota nga tebannamutegeera
badde okimanyi ate abayimbi baffe wano nga bwe bamanyi obukokola bungi naye tebakkiriza naye lwaki ye yakwata oluyimba lwa Vailota naluteeka ku akawunti ye n'oli omwana yayimba oyo simanyi tuli kulumbe biki tuli eno gundi omutume planet ani yamuteekayo just oba olina just eba respect na mutima guba nti mulungi kati kana aka Vivian Mimi kano omuhajati wa haji omuhaji wa mwana omusajja muleke ajire tebalina akoge bakola bigenda mu maaso Vivian ali bibe Liam ali bibe just ba mikwano kyinza okugamba kale ba mikwano mulowooza bingi naye nga si weebiri ba mikwano ate kali gole tugambe kinetagisa sente nga mmeka okunyuma nga abaana abanyumya ababadde ku prom kyenyinza okugamba bintu byakuteesa kuba kati wano enkugamba nga bwe byali osobola otiisa omulala kuba bali banjawulo mu baana banjawulo naye nze nkolera ku buli omu oba oli otya buli kirasi nze ngikolera nze simanyira abantu ndi wakabi naate nze still nkyali ku lokki okwogera na buli omu okukola buli kyenjagala kuba waliwo abamu abafuuka abakabi ate ne bamanyira abalala wawanika obuwawaatiro nze nkyaliwo nti obulamu bwange mbutambuza easy tunakola fe abazadde abaana tunakola zi parties ku kyenalabe ngewalabye eki naye nga walabyeko abaana kyenabakoze walabyeko ku kyambalo ky'abastronaut abaana bo banyumye era nga siiza kubu ebyambalo byabadde expensive emmotoka ze bakozeseza ate ow'ennyonyi n'akigala bugazi abaana bo babikoze gwe kyolina omumanya gwe ng'omuzadde muli wafunyemu kiki kola nnyo kyekyokka kukola nnyo Oscar babazadde balina okukola nnyo ate n'abaana balina okulaga nti balina okusoma abazadde babakolere buli mwana wobeera nga tosoma bulungi n'omuzadde tafuna kiri eri nti owaayo omwana kamuteekemu nekyo olina osooka okukola ng'oli mwana gwe sooka osome bulungi omuzadde byonna ajja bikola byonna kasoba ng'omusanyusa lwaki nkyogera ffena ffe twasoma bulungi nga bazadde babikola sibanga njogana na plan gwe kyolina omumanya twasomanga just kale wakwata ate no generation eriwo bensoma yaffe gye twasomanga nti tusoma ani asinga ani mu kiraasi nga mweragako buno obudde ate byakyuka mu ndowooza bo si weekiri bali kuki nze bwendabanga bali kuki wasomera kyali kita ffe twalinga just era kweragako kulagako bitaba ani ali gwe batimbye ku notes board ngero okulengera ekyambalo kikyo Albert tulaze kyambalo kikyo aniyo yakyambadde praise and abetu simu ye tulabire wano lwaki otukweka tuwe simu yaffe bana nabakoledde ekyo bamuyita praise and tizi bwe ekyambalo kyakabi Oscar ekyambalo kyo byonna binene obikolera wano byonna mbikolera wano abe kibalagawo ku screen bakirabe ekyambalo kye tuli okulaba wano The Magician Fits to the World ne MC olondooza omusajja omutegeera MC Olo mutegeera sebo sebo kati omusajja oyo owelikopita yabikoze bulungi nnyo yatiisizza nnyo naye era sirwa abaana yamaze ye n'abalaba nti be bakikoze eki bakikoze kino kye bayita dress to kill bo bakyankalanyiza pate ng'oyinza ogamba fashion show naye babadde bannaabwe buli omu ng'ayagala kujja Oscar tubuulire kano akambalo kamalawo sente nga mmeka kano kongako kano tetujja genda ku ndalala zineno tetujja batiisa twagala balirira omukulu Praise ne Tizi naye nga ekyo kyambalo ky'abastronaut buli outfit gyolabaawo yatute $2 million buli ate nga magezi mazaale wano nga waali wonna wano ono ali mu $2 million noli $2 million ano tonnaba kwogera ku zi dress eri naye ng'era sitiri ezo $2 million zenkugamba zikola ebintu ebyo bulungi nnyo ate nga tezimala na kumala just n'obeera ng'olina okukola ate ekipikwa ennyo abe $2 million school fees omwana aba asomera tamu mmeka omwana asomera Kawempe mu Gaza emitwalo 5 buli ttamu abasajja batadde mu baana sente Oscar nga tuzimu kuba kino ekyambalo kyokka bayidewe balabise bulungi kati muno mu mpiira mwasiza empiira mwasiza bulungi nnyo omuka kugenda eno mabega ku mugongo bulungi nnyo bwe kyolina omumanya ate nno kikwewuunyisa tekyawedde just time yabadde time nti tekyawedde na bulungi tekyawedde kati wano kyabadde kibulako kyabadde kirina obeerako zi kamera
bingi ebibadde bibulako mwe mulaba kyakabina nnyo n'ate kyabadde tekinnaba kuggwe wano tekinnaba kyabadde tekinnaba kuggwa kitonaatona nga bwe kirinaba nga bwe nabadde njagala naye nga towagirabye sigitegeera nagitegeera efaanana n'engoye ze babadde bambadde zonna ezo own made wano Uganda era wange wano magician ku brand yaffe ya magician is fits to the world. Oscar muntu ki wali oyambaza n'olaba nti ya embwa njambaza naawe n'ogamba nti ekyambalo mu butuufu nti mwambaza mutonyi oba nkugamba ni mwana buli gwe nkwatako nze ndaba waaka kuba banene bo bano bate nze balalamu nko wanene kyenyinza okugamba buli gwe nkwatako naye era naawe okimanyi balabeko omuntu gwe mpostinga nga si waaka nange eriyo interview zenkola nga nnungi naye nembako gye ndaba nengamba mu butuufu eyo nagikoze kakati naawe nzo gamba nti mu butuufu eyo embwa yo nagitonye gamba nze mpozi nga nze yeetonye naye abasigadde era nabo bonna mbakolako bulungi sinza kugamba nti ono buli gwe nkwatako yenna nga mpadde omukisa ogwo nanneesiga nze nkola ekyo ekisoboka okulaba nti ekyo my best prom dates bana babeera baagalana nedda babeera tebaagalana mwejja simukikwata bubi ati tunnyonnyole nti ekyo kisobola obadde okimanyi waliwo abaana abagenda ku prom nga talina date n'amufuniraawo jasi kuyita buyisika red carpet n'ekiggwa kati ate bano bebaani bana anti nabeera jasi bayise buyisika red carpet tewaliwo kyamaanyi baana basomi kyokka ebyambalo bifaanagana nze kale okulaga ekyange nti kivaayo manjagala nkole nga okitegedde date wali tekirina kwawukana nnyo just waliwo abaana abamu abasobola okugenda ku red carpet yabadde ne date we ye yakubye red ate oli yazze akubye pink kitegedde kibasegeeza oba ozze wa designer mwenna mubeere wamu idea ebeereemu bwekityo bwe kibeera naye just wakuba abaana abamu munaaye obimanyi embwa omanyi akola ebirungi tumuyita mbwa embwa abukwata essimu yo tusiibule wano naye nga Oscar byebintu abaana mwabibakoze era kati abazadde batandise okweraliikirira abazadde jasi nono era mpitangamu ebyo era abazadde balina ebiboozi mbusobola tuteeka mwana wange ezo ssente kati wootaziteeke mwana wo oliziteeka mwana ng'ate ozikola kera ku makya n'ofuluma ennyumba ogende okole naye ng'omwana wo wali waali bannange abalabye ebyambalo ebyo tebyavudde bweru wa ggwanga omukulu guno nno ali wano ali bibye muvubuka mutono nnyo myaka alinga mwemeko nze saa zino ngenda topinga 27 kyali muto nnyo naye abaana bakola ebintu ebyenjawulo bakoze magic ndowooza bateeka eggwanga lyaffe kuki ku maapu Oscar njagala olagirire abantu w'osangibwa n'oli bw'aba akwetaaza akufuna atya tuve wano eno nze kati omuntu yenna okunnoonya strictly osobola okunsanga Kazo St. Luke Kawempe in fact bayitawo Kawempe Kazo St. Luke Church of Uganda then osobola okunfollowinga ku TikTok yange Oscar Shells Arts Musuuza gemanya genkozesa Instagram Facebook wonna si yonna ono nno yatwambaliza ne mutabani waffe oli yali amanyiddwa nga Kabaka Mwanga alina akambalo ke yamusuna nako kaali Magida nange nkuumye kange alaali bwe kyolina omumanya Kabaka Mwanga oyo bambi naye oba kiki omwana mumunoonyezeeko bambi omwana mwamuwamba oba omwana ali kusoma ali mu kusoma nga Fresh asoma naye atuukawo wano buli lunaku simba nja kwogerako ne Roy Moja gwe Fresh tomulaba mulaba ate kati lwakuba agenda tuula P7 ye mulaba era balina ebirabo bye kayiseewo akalango mugende ku page ya Fresh kwennyini omwana mumusupporting ekisooka Fresh agenda kuba celebrating a birthday mu July luddawa tugenda beerawa munyonyo Jahaz pia saawa yonna tulina okugenda ku gundi eya P7 bambi aclosinga obuto bwe olwava mu buto agendako mu bakulu tulina omukolera ekivulo ekiggalawo obuto bwe tannakikola era mu guno omwaka kitegeeza mufumbiro tusuubire bingi ewa Fresh nnyo just wakuba nti mu Sudi Lupaleria toleetayo mampa okusoma kulina kuba kungi okusoma kwe kusooka ebirala ne bigoberera ate nga kyekirungi kuba Fresh akyalina obudde bikola ate n'abazadde basupportinge ku baana baba balina talents kuba abaana basoma bayinza olaba abaana abo abagiraawo naye nga bamanyi byakyayi mutabani waffe Ssebo bamwogerera bingi naye nga ate musajja buli mwana omuto muyina Ssebo simanyi Cecilia simanyi beba bonna bato ku kitebe kino batuuka
Oscar no lika nze nate na sina buzibu ate na abatonze nonno okimanyi nze nsobola okwagala n'okukola ku baana abato singa abakulu abato balina emirembe mingi sitegeera emirembe nga gw'omutegeerera tafuna budde ate nonno nabo beetegeerera naye jasi wakuba nti byanguwamuko ku muto badde okimanyi omuto atambuza nnyo waako okusinga abakulu bano abakulu abamu beevimbya ayinza n'okunooma n'agamba mba mugasseeko nnyo n'atagattawaawo awo bwe buzibu bwe tulina naye kati bano baana bato oba omwongerayo naawe okola nnyo okulaba nti omwana oyo yeeyongerako yensonga lwaki n'abaana ba isukulu tubalimu kuba tulinga ababeera oba tetuli mu age bracket emu naye tukyali bavubuka bannaabwe kati bali abakulu bo entondo nyingi olugezigezi abakulu entondo nyingi sibula ku mwana tutuve wade naye nga babadde balaba expo sibula omwana tuki ndeka akatale ngono ndeka onagoba basaponsa abeera bakuliridde emyaka nedda basaponsa gye bali abateekako nga batototo nnyo tonabitegeera nno nedda si connection gwe just gwe beera ng'okola nnyo basaponsa bo babaawo mu budde kale ate nze ne liigi gye ntambuliramu siri nnyo mu bannayuganda ate nze jjukira ndi rastaman kati awo oba okitegeera nze nayonooneka nnyo abazungu kitegeera bannayuganda bo tebalina kiddako nnyo kiri awo kitegeera basumbuyimu naye nga bamangeere gye bali bakuyambako okutwala talenti yo mu maaso ekitali wano Uganda nti okunyigiriza kungi anti omwana ajjewo ng'alaba nga gwe kitaawe nakusaba ne kitaawe byalemerera jasibi ebyo mwana naye n'abato bamanyi abazungu tobamanyi banonyerezeeko mba connection ne abe wuyo naye akuze aba akimanyi aba ndeke Oscar right tuli wa Oscar Shells asangibwa Kawempe nga ku St. Louis naye leero sebo njogezzaamu just wakuba manyi lwaki njogera nnyo amaanyi mangi wakeera kyekyo lwaki olowooza abaana batukubidde hit abaana balabisiza everywhere kyemanyi kati ne ba clients abaana mwebali naye era still tebalina kutya abamu kati bayinza n'okuba batutya kuba nze nakirabyeko dda gwe kintu kyewakoze kyadde kyamaanyi musajja mukakkamu nnyo buli omu mukolera mu bbeeyi ye gy'abadde olowooza n'olowooza bino ebyambalo byali nnyo ennyonyi tebyali nnyo ennyonyi era bye bye balimu abantu balimu bino biva Uganda naye just kadde nakwesiga muntu sinze nze kasobola okukola ebintu ebyo naye n'abaana mubawe obudde abakola ebirala abakola omulimu gwe gumu nange mubawe obudde kyekyo wano Uganda kyekituulamu era kwagaliza kuba nze sisobola beera kyuma nkole byonna waliyo n'abakola eyo mulimu ate olina ekigera kyo Mungu we yakutondera nti olina okukoma waliwo n'essente zitaba zizo nga zo si zizo nga ne bw'oziremesa tezijja wuwo so kati musapootinge ku generation endala gyeri ekola ebintu byebimu nange tho bayinza obutenkana nze naye era nawo mubawo omukisa ogwo atonza n'ogamba eyinza onobba yakusingako nsisuubira mwana kozi bakulu baffe nga abatusookawo ani gwe wa respect mu ati eno gyendimi nze gwempa ekitiibwa bamuyita Latif Madoyi Kasumba kansubire omumanyi omusajja atungira Bobi Wine oba okategedde oba wakalabika nakabadde keyayimbidemu e London kabadde kati Latif Madoyi tulina namutu tumuyita bulijjawa Latif respect lwaki simuwa respect nze nali muto nange era still ngendako ku kitebe kye nentuulawo butuuzi nano nga tanjigiriza kulaba bulabi nembeera bwenti neŋŋamba naye kabaka ono akikola atya naawe ebiseera nga ndi muto nnyo nga ngendawo nga nakutuma genda oleete kino genda oleete kiri naye nga ate just lunaku lwakeera lumu nga ndaba ku TV n'atya kati mwogerezeganya nga lwaki nedda muwaŋŋana ku magezi oli tica wange nze by the way okukkiriza nti wali akusinga kirungi naye Latifu mubi era wano mu Uganda teri kyemmanya musinga
ali ku Lege Embassy nnyo. ate nkwagadde nnyo koyogedde ako. Musajja wa kabi nnyo, olina okukkiriza nti wali asobola. Lo waliwo abayinza okuba bansinga abalala naye ate Latifu yasinga era still wa kabi naye. Genda otekemu a man sewing on a plane. Jaswana Uganda kyetulina butakkiriza nti oli asobola naye era still ye kati emirimu gye tagikolera wano. Abeera US buli after 2 weeks aba US. Yazifuula obugaali. Kyekyo. Lwaki simwagaliza very soon nangenda kugenda. Kasoda. Very soon sinza kugamba nti luno naye nga tuli in process ku kyekyo. Mwana. Kati olabo gw'omanyi nkyoba Versace yataddeko ng'olina obbikola. Basaba ne banyabo emboozi yange ne Oscar yinza obutaggwa kuba mutuufu alwawo okwogera. Naye mukkirize olwaliro tukome wano abalabye ebyambalo bya Oscar bye yakoze of course enamba yo watosobodde gifuna ku ezo platforms endala osobola okujja mu inbox ne tugikuwa n'ojja nawe n'ogezesa tusaana ogisomamu wano eno ne bagifuna eri 0705 88 74 43. Kyemanyi mu Luganda oyinza obutagisoma. Mu Luganda mpozi mu Luganda zero bagiyita batya? 0 7 0 5 8 8 7 3 naye noti byebyo maana byebyo babinga Oscar tubasole banyabo tukoze ne muganda waffe Abe ali mabega ku kamera niyongerayo story eno ne mnogi muwe obeko kyoyiga oyigiriza abaana. Njigiriza abaana naye njigiriza oyo asinga okwagala kyayagala okuyiga. Siyigiriza nalabye oli akola naye kangende njagala oli ng'ayagala nnyo. Sitegedde. Babash. Export TV to the world.